tumaliriza kumputu kaffe ogwo nalwale nga divine ensoi abinkole namirembe mbabuusako abalungi muli mutyeyo kyonna kyemukola kyemutuusaako engalo naffe gye tuli bajjajjaffe bakyakuumye bakyatugabiridde mpozi mweyo bitambula bitya olumu bigenda ne bikalubamu naye tuba tulina kulemeza mbulemeza era tuba tujja kukigusa mu buli mbeera yonna olunaku olwaleero tubadde tulina ensonga ey'omulamwa gye wandisaanye omanye ku butya bw'osobola okuba nga oyogera ne bajjajjaabo tuzze tubakubiriza engeri emu gy'osobola okuba nga oyogera ne bajjajjaabo nga weewuliriza you listen to the inner self of you. Abantu abamu babadde beebuuza bayinza kikola batya okuba nga beewuliriza ne basobola okuba nga bateekawo empuliziganya awo. Some people don't know how to do it. Naye tuli wano okuba nga ensonga eyo tugibayigiriza omanye butya bw'osobola okuba nga ekikwasaganya. Kale onzikirize mbe nga mbanjulira omusomesa waffe ensonga abe nga azivugaavuga. Nalongo tusanyusa okukulabako. Kale nnyabo naffe tusanyusa okubasanga ng'oyakira mu yelo. Ate munnange maama namusoke taata musoke bonna tuyita nabo so munange kiba kinyuvu bw'ogira n'oyambalako n'agamba bantegedde bamanyi tebanneerabidde tubamanyi era tubaagala okukamala. So Naalongo ku nsonga gy'oyogedde abantu beebuuza Naalongo kikola otya njogera ntya n'omuntu wange ow'omunda njogera ntya n'omuntu wange ow'omunda omuntu ow'omunda abeera wo wa munda. Ekikulu tulina obuzibu nti munda mu ffe mulimu amaloboozi mangi gabeera gatambula buli kiseera olowooza kino olowooza kiri ennyimba biki kwegamba waliwo ebintu byetuteekeddwa okwetendeka nga concentration n'obeera awo n'obaako n'ekintu kimu bwe kiti ky'osobola okulowooza. Ne tulowooza ku kigambo nga stillness okubeera awo nga tolina ky'olowooza. Eyo first step egenda okuyambako okuba nga owuliriza omuntu ow'omunda okubeerako awo naawe ng'osirise munda mu ggwe ng'oli musirifu osobola okusanga omuntu ng'ali awo asirise naye ng'ekiri munda mu ye kiyitirivu ng'awogga n'okkamala ayomba ayina gw'ayomba naye gw'omulaba wano okusiba mitaafu ku maaso oluusi aseka omulaba kuseka yekka naye nga munda mu ye mulimu ebitambula bingi nnyo 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 nnyo. So bwe tuba tuneeyigiriza okwogera n'omuntu waffe ono ow'omunda kye tuteekeddwa okusooka okukola kweyigiriza kusirika. Kweyigiriza kusirika munda mu ffe obeerako awo n'osirika bannaye mulowooza kizibu naye kituukikako n'obeerako awo n'omanya nti ŋŋenda kulowooza ku kintu bwe kiti ate n'okiremerako so si kugamba nti nadde ndowooza kino n'empuguka n'endowooza kino n'empuguka n'endowooza kino nga n'obanga omuntu agamba nti nabadde ŋŋenda Ntebe olwatuusa awo ku Kyebusabala n'enkyama n'ennyingira eyo munda n'entuuka eyo n'enkyama ku Kakana ate ndi Bbunga kwegamba olina okuba nga olemera ku nsonga gy'olowoozaako. Olina okuba ng'oyiga okusirika munda mu ggwe. Bwe tutandika okutuuka mu mbeera eyo tutandika okufuna amaloboozi ga mirundi ebiri eddoboozi eddene n'eddoboozi ettono. Ebiseera ebisinga ng'oyagala okwogera n'omuntu ow'omunda ku nsonga emu ate eddoboozi erikugamba okukola ekikyamu lijja ddene ng'era ly'amaanyi nga lyamwanguka ate lino erikulobera erikukuumira ku kituufu ate ddyo lijja ttono. Kati olina okuyiga okuwuliriza ettono lino liyinza okuyitawo nga ttono ddala naye take a grasp kwegamba libake era osalewo mangu nti kati ekyo kye ŋŋenda okukola.
omuntu waffe oyo ow'omunda tuteekeddwa okuba nga tumuwa obudde ne tumuwuliriza. Bw'onooyiga okusirika munda mu ggwe n'obeeraawo ng'osirise busirisi, ne bw'oba olina by'okola oba tolina by'okola naye nga munda mu ggwe osirise, ajja era emboozi yagitandika n'abaako byakunnyonnyola n'obiwuliriza. Otegeera otya nti ali munda mu ggwe akunnyonnyola? Kubanga by'aba akugamba it's not like nti oba obirinako idea. Abikugamba naawe ne weewuunya n'okwekanga ne weekanga n'ogamba really? Yeah, asobola okubaako by'akubuulira, asobola n'okubaako by'akunyumiza about something, about some people, even people around you. Nakugamba okimanyi nti gundi oyo akulowooleza bw'ati ne bw'ati. Ogambe really nti ye ekyo nno kyakulowooleza. Otegedde otya nti nze nkimanyi, kati nze naamanya nti anti gwe linda olabe era ogenda okulaba nga ddala kituufu bwe kityo bwe kikola ki bwe kiri. So bw'onooyiga okusirika ne weewuliriza ojja kuba osobola okutuuka mu ssiri. Kale nno bwe tuba nga tuwuliriza omuntu waffe oyo ow'omunda nga tulina kye twebuuza, bajjajja balina n'engeri ez'enjawulo ze boogeramu naffe, era ebintu ebyo tuzze tubiraba nga tubisoma ku mukutu kuno kwennyini, nga tusoma otegeera otya nga bajjajja balina kye bakugamba, osobola okulaba obubonero, osobola okuwulira amaloboozi, omuntu asobola okuvaayo n'abaako kyakugamba ng'ate obwedda okyebuuza munda mu ggwe nti ensonga eno eri etya. Owulidde? Obubonero nga katugeze obadde olina gy'olaga naye nga buli mmotoka gy'oyimiriza ejjudde, kasobola okukutegeeza nti eyo tutawaana kugenda, toyinaayo kifo. Obubonero nga obadde ofuluma olina gy'olaga n'okyaza omugenyi era kasobola okukutegeeza nti totambula. Kale nno bajjajja boogera mu ngeri nnyingi era zonna ezisinga obungi tuzisomye ku mukutu guno. Bakuutira okuddayoko emabega mu butambi bwaffe obwasooka, mu bulabe mu bwekenenye mube nga mwongera okuyiga ebintu bino okubanga tuzze tubisomesa. Kimanyi nti si byangu naye bitwalamu obudde. Abantu ng'abo abali ku meditation, ensonga ng'eno ey'okusirika munda mu bbo eyinza obutabakaluubirira, naye nga omulubaale yenna oba omulonde akuutirwa okubeera nga asobola okubaako nti asirika, si bweru yokka wazira ne munda mu ye, asobole okucreatingawo room ey'okuba nti emyoyo gino gijja ne gyogera naye. Naye mukwano waba tosobodde kusirika, amaloboozi mangi agaddukira mu bwongo bwaffe. Obwongo bulinga bw'ogamba nti oba omuntu aplayinga tape oba memory card, kwegamba buli kiseera bubaako kye bukuleetera, buli random. Kati bw'oba tosobola bufuga, bwo bwe bukufuga, n'obeerawo ng'oli mu birowoozo naye ng'oli bwakubuuza kiki ky'olowooza, tolina ky'ogenda kumunnyonnyola kirambulukufu nti ky'olowooza, kubanga olowooza kuno na kuli, n'olowooza eri gye baakuuma emmere, n'olowooza eri gye wali emmere eyawooma, oba okyalowooza ku ekyo n'ojjukira kino ekiwala ekyakusanyusa bannange kyali kiyitirivu, oba okyali ku ekyo n'ojjukira mukamaawo wakago yakutumye ate awo n'opapawo, kwegamba n'obeeraawo nga buli kiseera obwongo bukola kino bukola kiri, bukola kino bukola kiri. Kale nno obwongo tuteekeddwa okuyiga okubufuga. Kati bwe tumala okuyiga okubufuga kituyambako okuba nga tusobola okubugamba nti kati nno sirika, ssaawa ya kusirika. Ne busirika n'okigezesa, si kyangu naye osobola okutandika n'essaawa ezisinga okuba entono, bwe butikitiki n'osiriikira n'olaba osobola okumala ddakiika mmeka ng'osirise. Osobola obutasirika, nayinza okusalawo obale nti oba 1, 2, 3, 4 munda mu ggwe, olabe osobola kikuuma bbanga ki nga tonnava ku mulamwa. Oyinza okusalawo nti koowuune buwuunyi munda mu ggwe, n'owuuna naye nga weetayiminze n'olaba ogenda kuwuunira bbanga ki
nga tonnaba kuva ku mulamwa kutandika kulowooza bino na biri. Ate bw'otandika okulowooza bino na biri tobigoba bugobi. Jjukira bujjukizi nti mpozzi mbadde ndi ku kino, komawo mpola mu bukakamu oddeyo ku mulamwa. Bw'otyo ojja genda okulaba nga osobola okubeerawo awo ng'osirise n'owuliriza ye mukama wo alina kyakugamba mu budde obwo. Bw'ogenda okola emikolo, naddala abantu abaazaalibwa nga balonde, nga batuddemu gano amaanyi amakulu amangi, ekiseera kijja kutuuka nga toyina budde bugamba nti ngenda kuwuliriza omuntu wange ow'omunda, naye ng'ate ggwe ky'oba osazeewo okukola nga kyekyo ky'oba oteekeddwa okukola, nga ggwe wafuna okutabagana ne jjajjaawo oyo ne mufuuka omuntu omu, kye musalawo okukola kye muba mulina okukola. Kale omulundi oguddako ate tujja kusoma tulabe mufuuka mutya omuntu omu n'amaanyi gano, n'obanga ky'oba osazeewo kiba kyekyo ekigenda okukola, ne bwe kiba tekyalikoze naye olw'okuba nti ggwe ky'osazeewo nga kigenda kukola, ng'olina okukkiriza nti muli bumu ne jjajjaawo era mukolera wamu buli kimu, mulowooza kye kimu era buli kimu mukitambuza kye kimu. Kale no bwe tuba tukola emikolo gino, eyo gye tukola tulaga nga kye kiti kye twagala tutuukemu, okubeera nga tuli bumu ne jjajjaffe oyo nannyini nsonga gw'oyita naye sinakindi gwe baakubbulamu erinnya. Oyo oyinza okuba nga tebaali kutuumirawo naye nga mudda walimanya nti nze oyo. Kaakati bw'omala okumumanya n'oba nga omutambuliza ekifaananyi kino, mutuuka ekiseera ne muba nga mussa kimu nga ky'oba oyogedde naye kyakola ki? Ky'aba ayogedde. Kale omanya otya nti kati ke kaseera tuli bumu tussa kimu? Ekyo nakyo tujja kutuuka ekiseera tukisomeko, naye katusooke tuyige okusirika munda mu ffe. Kale njagala awo mu comments mumbuulire mukisanze mutya ekyokusirika ekyo. Mukisanze mutya era musobola kusirikira bbanga ki? Ojja kusirika otuuke ekiseera weerabye n'okwerabira nti wabadde osirise naye nga yo time etambula ekulage nti wavudde dda ku mulamwa nga togika nawe waguviiriddeko, ng'olwedde wapapye dda oli mu nsonga ndala kati ate z'olowoozaako. Kale tubagaliza okubeera obulungi, tubagaliza okubeera abalonde abo ab'ensonga ddala abagenda okuzikola zituukirire, era tubagaliza omukisa n'emirembe kibatambulireko, Mutonzi abasaasire eri ebyo ebibasobako, ate era bajjajja bongere okubeerungamya mu byonna bye mukola, mube nga musobola okukola mutuukirize, muwangalire mu kweyagala ne mu kwesiima. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo, weewaawo, weewaawo.